Evelyn Lagu abadde nfanfe wange mukwano gwange nnyo. I've lost 2 friends so far omwaka guno. Bantu bembadde njagala nnyo, abantu bempagire nnyo, bennyumirwa amaloboozi gaabwe n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe. Evelyn Lagu mukama wamuyitidde ng'ali mu myaka 40. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1982. So at 41, a very productive age. Wali suubidde nti omuntu atandise okubeera productive eri ensi. Mukama wamuyitidde. Mampi bwe yajja wano okuyimba ne Bobi Wine yabanoonya ttiimu esobola okukola okushuutinga nga Mampi bw'ashuutinga. Ne banoonya omuntu ayinza okukola vocals ezitaalinga ne Mampi. Evelyn Lagu ye yaliwo. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo, abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya, nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 oba ku 0706 Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 67 obayita ku 0785 597 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street. Ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room S04. Ebanafa ba SMP Tours and Travel. Kakano bufunze tukwaniriza nnyo gwe natulaba ku embozi mu UG nzajja from Mayanja aka Mr. Wagwan. Kwe tuli tuze onako lwaliro kwawukanako nga ne bulijjo nti onako lwaliro tuze namawulire gatali malungi amawulire ag'ennaku okuva mu entertainment industry naddala ku side y'abayimbi of course era ne film ne katemba omukyala Evelyn Lagu abadde mulwadde okumala ekiseera bwe togerera essaawa zino amaze okuba mu bulamu bw'ensi. So kyekitulese wano tuliko ne byetwogera mu ngeri y'okumujjukira n'okwongera okulaba enteekateeka kyeriwo na biki byonna ku lwa Evelyn Lagu side awo naye nga kitalo nnyo. Soko nzikirize Simon akubuuzeeko kuba Simon ono ali mu kisawe kya kuyimba firimu na byonna ate nga Evelyn Lagu abadde nfanfe wange mukwano gwange nnyo. I've lost 2 friends so far omwaka guno. Bantu bembadde njagala nnyo, abantu bempagire nnyo, bennyumirwa amaloboozi gaabwe n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe. Sisobola kwerabira okufa kwa Honorable Katolu Bwama, one of my bestie bwe twatambulanga ffenna ate mu ssaawa y'emu ne mwannyinaze wuuna ndeseewo Evelyn Lagu. Kibi nnyo, kibi ddala. Nsaba okutuusa eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna abali eyo abadde banyumirwa ennyimba za Lagu okuva kwogumanga n'enjalayo okutuuka mukama wamuyitidde. Akoze ennyimba nnyingi nnyo, akoze ebyafaayo bingi nnyo. Y'omu ku bannayuganda abaatulaga nti besides okuyimba asobola ogenda ku stage n'akola drama, n'akola firimu, n'akola ebintu ebirala bingi nnyo. Mugezaako okubeera nga exploitinga talent ennene Katonda gye yamuwa. Rest in peace my dear daughter, my dear darling, mwannyinaze mukwano gwange Evelyn Lagu. Mukama wamuyitidde ng'ali mu myaka 40. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1982. So at 41, a very productive age.
walisuubidde nti omuntu atandise okubeera productive eri ensi mukama wamuyitidde. Okusooka kwa byonna twebaza Katonda olw'emirimu emirungi gy'akozesezza Evelyn Lagu ng'omukkiriza. Bannaffe abasiraamu bagamba nti inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Katonda oyo eyatuwa Evelyn Lagu tumwebaza olw'ekiseera kyamutwazise, naye ate ne tuba nga tusaasira nnyo ab'eŋŋanda, tusaasira nnyo omwana wa Eva, tusaasira nnyo ab'emikwano, tusaasira nnyo the music fraternity, tusaasira nnyo Bazubairi family, tusaasira nnyo theatre n'abagiwangaaliramu, tusaasira nnyo buli muntu yenna agamba nti Evelyn Lagu abadde ne contribution nene, abategesi b'ebivvulu ababadde bakyakwata Evelyn Lagu ne bamuwa emirimu nga bakyamulabamu omulimo wadde ng'abadde astrugglinga n'obulwadde okumala emyaka egi. Okusinza ku information gyenfunye yafudde essaawa 10 ez'ekiro. Yes. Bwe yafudde ne bamugyeyo waka ne bamutwala e Mengo. Bagita bati funeral home e Mengo. Ne bamutwalira essaawa zino gy'ali kungenda okumukolako postmortem n'ebirala byonna enteekateeka yonna okumutereeza byonna, naye nga kyekiriwo essaawa zino. Nzijukira Evelyn Lagu bwe yasooka basooka omutwala ekiruddu, yasooka okubeera obubi ennyo. Nze omu ku baasooka okugenda okumukolako okulaba embeera nga bw'eri, okutegeeza abantu nti kati banaye ali mu mbeera si nnungi nnyo. Era nakuwerekera twagenda ffenna. Twali ffenna ne naava. Yes. Ne tusangayo Patrick Walayi. Yes. Ojjukira. Era bwe yawona yanniyo okubira essimu naneebaza bwe yassuuka nagamba Joffrey webale nnyo bwasika okukolako interview y'abantu bagitegeera bwe nabazi TV abalala ne bakola ki ne bajja so naneebaza awo. Tubadde tulokwogerezeganya wadde tuba tulwawo tulokwogerezeganya ate oli otya ogamba otya bikiwe bityo. So abadde mukyala omuntu w'abantu abadde oke nti bwokuba essimu agikwata ne bwe yali nga mulamu bulungi era nga zimbeera zitegana kukwata ssimu essimu agikwata ne mwogera so nga ate erinnya abadde nalyo abantu badde bamumanyi nga bamutegeera, so kyalowooza nti nabadde Evelyn Lagu tetumwogerako bwogezi birungi naye abadde muntu wa byafaayo. Eva nga ye muntu gw'okubira essimu ng'olina omulimu gw'omuwa nga tayinza kugamba nti ogenda kumpa ssente mmeka. Evelyn Lagu Afudde ekigambo ekyo takyogeddeeko nga jabuzi nakola, tasobola kugamba nti Simon Rock ogenda kumpa ssente mmeka, wabula kyakugamba kiri kimu, olunaku weeruli. Kati gwe ng'oswala buswazi. Era abantu abamu abaswala babadde nga bawa Eva akasimbi bambi akamugwanira era akamusanyusa, era nga n'abatalina nsonyi batekinga advantage eyo ne bamukozesa nga n'okumusasula tebakoze eki tebamusasudde. Evelyn Lagu ayimbidde eggwanga Uganda. Abajjukira embaga y'embaata yalinga jam session yabanga ku Bat Valley ye yaleeta Evelyn Lagu. Embaga y'embaata gye yatandikira okuyimba ne balaba akaana akaali akato nga kayimba amaloboozi g'otayinza kulowoozaako. Evelyn Lagu ng'ayimba ennyimba z'aba Maria Carey, ng'ayimba ennyimba z'aba Celine Dion, ng'ayimba ennyimba z'aba Yvonne Chakachaka, ng'ayimba ennyimba z'abantu ba Wanoza Omusujja, ng'ayimbira ddala ennyimba copyright nga Evelyn Lagu yeewuuyo. Evelyn Lagu nga bw'ava ku stage okubeera lead singer ng'asobola okudda mu backups n'owulira ng'ofa. Makoma lwe yajja wano e Kampala Makoma baanoonya backup team esobola okukola ne Makoma ogenda okumaliriza nga balonze Evelyn Lagu yaba backing. Yes. Mampi bwe yajja wano okuyimba ne Bobby Wine yabaanoonya tiimu esobola okukola okushootinga nga Mampi bwashootinga ne banoonya omuntu ayinza okukola vocals ezitaalinga ne Mampi. Evelyn Lagu ye yaliwo nfuna bulungi. Kakati abaawano bo babakinza abayimbi abafa abaawano bo tobala mutusonyiwe sound eyo eyitamu bino tebirinda enkuba etonnya naye ate tujja bibategeeza. So Evelyn Lagu bwe yamala okubeera n'ennyimba ey'enjawulo, I mean the talent on stage and her vocal ability, ekyo nno kyamuweesa omulimo n'afuna omugagga n'amutwala mpaka e Juba. Bw'agenda e Juba akaseera ako atagenda Juba omanyi Uganda ebaddengamu ebyeyi ebyenjawulo. Wabaawo ekyeyi ekijja nga kyeyiraaka
abantu bonna ne bagenda e Iraq okukola ssente. Waliwo ekya Afghanistan kyajja nakyo ne kibatwala. Ekyejuba nakyo kyaliwo kati mu kyeyo ky'Ejuba Eva kyamutwala. Tubadde n'ekyeyo kya Abu Dhabi simanyi UAE nakyo nga kiyitirivu. Twalina ekyeyo kye South Africa bannayuganda nga bagwera nnyo South Africa. Tubadde n'ekyeyo kye Dubai ng'abaana bagenda nnyo Dubai. Kati ekiriko kye Canada buli muntu ayagala genda Canada. So Eva bwe yakwata ekkubo n'agenda e South Sudan gye tuyita mu Juba n'atandika okuyimba era copyright nga bw'ayimba n'ennyimba ze naye ng'ezze tezinnaba kuyitinga. Eyo gye yasanga omwami Lagu okufuna eryo erinnya erya Evelyn Lagu n'abeera boosi w'omulungi mu kumuwa emirimu ate era nga Evelyn omuntu omukulu era ne bategeeragana n'amubwasa n'abeera mukyala we. Ekitaalina mutawaana kubanga tetwalabako keesi yonna nti oba alina wamuwaabira nti ankase oba akoze eki. Waliwo okukkaanya ne kuvaamu n'ebibala ebirungi ne bazaala n'omwana. Era ebbanga lyonna abadde nga atambulira ku linnya erya Evelyn Lagu si lyerinnya lya Eve ezzaale wabula lyerinnya lye yafuna okuva ku mwami. Wadde ng'ekiseera bwe kyatuuka ng'era abantu abasinkanye obukulu era musobola okufuna obutakkaanya ne mugamba nti take your part, I take my part. Bw'atyo n'aba ng'aseparatinga ku Lagu namugamba ndeka mbeere n'obulamu obwange. Kwe kutandika okuleeta erinnya erya Evelyn Love. Evelyn Love. Era wafiiridde nga tetukyamuyita Evelyn Lagu nga tumuyita Evelyn Love. Ng'erya Lagu alijjako si lwakuba mu bubi naye olw'okuba nti Lagu yali takyali bbaawe. Kati ng'afiiringa offended okubeera ng'ayogerwako erinnya oba ng'agattibwako erinnya ery'omuntu gwe batakyakolagana. Okitegeera kwe kufa ng'ayitibwa Evelyn Love. Evelyn Lagu gwe twogerako bambi abadde mukyala omupambanyi, abadde mukyala eyeekolerera, abadde mukyala atali masiikiini ne waabeeredde mu bulwadde. Interviews ntono nnyo zavuddeyo ng'ayita abantu okumuwa ssente. Ng'abantu bamulaba bulabi ng'astrugglinga n'obulamu ng'olumbe lumuluma naye nga Evelyn okuvaamu n'aga nti mpita gundi ajja nnyambe nga si kyangu. Era mu kaseera kano mutukkirize tutwale omukisa guno ng'emboozi mu UG okwebaza bannayuganda ab'omutima omulungi. Tukwebaza nnyo gwe yenna Maama Fiina Misa Kisemakule yawaayo ekifo kye Eva okutegekerangawo ebivulo ebimutaasa okufuna akasente nga ne waafiiridde abadde alinayo concert egenda okubeera ku Papa's. Okitegeera. So abannayuganda waliwo omukyala Spice Diana we cannot mention. Olaba ne musajja wange my pate yani alien skin yakwata miliyoni ya ssente bambi n'agimuwa namugaa togamba ng'omuntu yenna nti nkuwadde. Ne Eva bwe yatuula mu nnyumba ye olw'omutima omulungi n'agenda ku Facebook page ye n'agamba nti neebaza alien skin tusinkanye backstage ndi mu kabaala ndi mu kuyiiya bwembaawo n'akwata miliyoni ya ssente n'agimpa. We cannot mention your name naye naawe wakikola. Bannaffe abali ebweru w'eggwanga mubadde nga muweereza Eva obuyambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abayimbi mwebale, ab'emikolo. Eva olumbe lumulumidde ebbanga ddene emyaka 4 nga strugglinga n'obulwadde naye ng'oli akugamba nti wadde tolabika bulungi kuba olumbe lukuluma nova mu sheepu yo notandika okufaana naye nyaga nti ku mbaga yange njagala Evelyn Lagu ajjakoleki ajja nyimbire. Omukwano gwe mulaze Eva bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'ebivvulu abateekateeka noga nti ku posita yange Radio Sapiensia kanjebaza ak'enjawulo ekibbiitu nga Evelyn Lagu bwemu ku bayimbi abakola ki abasooka ku lisiti. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ate gavumenti of the Republic of Uganda wano wenzijira okuba omulanga abayimbi bagenda tufaako bagwewo. Mayanja abayimbi bagenda tufaako naye nga n'ekitta abayimbi bumbula nabyogera ku bimu ku byasinga okunnuma ku kufa kwa Honorable Katolu Bwama. Ne mbagamba nti omuyimbi buli bwakwata ssente, speaking to you nange ndi muyimbi,
naye bw'obala ssente Mayanja ze naakateeka mu music industry neze wakajjamu zenkanankana omusuubuzi alina ekiduuka ekinene mu kikuubo kubanga bwe mbanga nina ennyimba 20 nga tewali luyimba lukolebwa miliyoni 2 kitegeeza naakateeka ssente ezitakka wansi wa miliyoni 6 mu music eyo investment nene singa nali nazimba mu mizigo abaana bange bwe mbanva mu bulamu bw'ensi eno batandika okukayana nti akapolotike najja nankumbi kamusa akapolotike kegindi ka Rozi akapolotike egindi ka Nagundi naye tukwata ssente ne tuinvestinga mu talenti yaffe naye okusolooza ne tusoloozebwa abantu abalala omuyimbi n'asigala nga tafunye ku talenti ye ekyo nno kye kitukaabya copyright ogwokusatu copyright. This is where we need to get as much as we do invest. Omuyimbi ateeka ssente mu kitone kye bayibuli gyenzikiririzaamu nabagambye ndi mubuulizi wa njiri egamba nti ekirabo kyo ekitone kyo kinaakusegulizanga ne kikutuuza n'abalangiro ne kikuteeka ku mmeeza ennene. Naye mu Uganda copyright eganye okuteebwa abayimbi bafanga ba masikiini omuyimbi atuuka okufa ng'atega ngalo so ng'ate bw'atimba ekipande poliisi ejja URA ejja simanyi NEMA simanyi KCCA ebipande ne bakuleetera embwa byonna ne bijja onagamba nti sasula ssente bwe ziti tuleete embwa ofuna bulungi naye omuyimbi n'afa nga talina wadde ssente. Ekyokubiri investment eno kya busika investment gyenteekawo eddoboozi lyange albums zemba nkoze firimu zemba nzannye ennyimba zemba nnyimbye bya busika. Omwana wange gwe yali badde asikira omwana wa Evelyn Lagu yali badde ekyobusika kyatandikirako ze nnyimba za Eva ze firimu Eva za featurinzeemu bwe bulango Eva bwakoze ne endorsements zonna yali badde omwana wa Eva kyekyobusika kwatandikira naye kati agenda kunoonya akayumba ogenda okulira akayumba tekalina kyapa ate owettaka akasenze ate akoze bwati ne bwati byonna byonooneke. So gavumenti tubeegayiridde tubakubidde omulanga tubalabidde abatuzaala mwanguyeeko copyright ebeere enforced abayimbi batandika okuharvestinga ku bantu abakozesa ebitone byabwe. Azimba ennyumba tasolooza bapangisa asolooza bulungi nnyo ow'edduuka bw'atunda tateeka sente ze mu nsawo bulungi nnyo owa rediyo bw'oleeta obulango tomusasula ow'essomero bw'otwalayo school fees tazikwata ow'eddwaliro tasolooza sente ze. Lwaki omuyimbi tasolooza bantu bakozesa nnyimba ze? Lwaki omuyimbi tasolooza bantu bakozesa nnyimba ze? Lwaki owa firimu omuntu alabira firimu y'obwereere? So tubeegayiridde ojja kunnyanukula ongambe nti etteeka weeriri naye etteeka terisobola kubaawo nga enforcement teriiwo. Amateeka singa bayibuli ge yateekawo tegaali na bibonerezo byago era singa abantu tebagakwata naye obaga nti aha bw'omenya etteeka togenda mu ggulu olina nti nze okusubwa eggulu waakiri kaŋŋondere ki olina gamba nti tya kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibe nnyingi ku nsi olina gamba nti ennaku zange okukendeera kantye taata ne maama. Ekyo kye tuwagala nti Evelyn Lagu tetuwakanya kufa Mukama amututte etteeka ne bwe libeerawo abantu bajja kufa naye ekyobugagga kino ekitone ekyobugagga ekyo abasigalawo mu bigere byaffe nga tugenze basigale nga basobola okukyenyumirizaamu. Nalabye omukulembeze w'eggwanga yabadde Kololo wiiki eyewedde yabadde atongoza oluyimba lw'omuyimbi omu lwe yamuyimbidde n'asuubiza yasuubiza naga nti copyright oba amateeka agenda okugira kuba nti ebintu ebyo bibeera mikono emituufu kubanga mubifunamu n'agamba litunulidde nyina bagenda kulikolako yasuubiza. Nze ndi munnabyabufuzi abitunuulira mu anga endala. Gavumenti ya Pulezidenti Museveni eraze nti eyagala abayimbi era eraze nti eyagaliza abayimbi to the extent nti tulabyeko ne muganda wa Pulezidenti Museveni
General Salim Saleh ng'abeerawo n'obudde bwonna mpulira wawaliyo ne hotels ezaweebwayo okusobola okwaccommodatinga abayimbi n'ebiringa ebyo naye omuyimbi eyo si ye level kwe tumwagala abeere omuyimbi tetumwagala kujja omuweeyo $5,000 omuyimbi tetumwagala kujja akole sako omuteeremu ssente ebyo alina okubifunanga munnayuganda yenna kubanga waliyo abakyala mu byalo bali mu sako bafuna ssente eza PDM Paris Development Model bannaffe abaliko obulemu ab'okukubo balina association bafuna ssente abasambi b'emipiira bafuna ssente abamawulire ffe tutafuna ati muvuma nnyo muvuma wekyetagisa ne wekiteetagisiza naye nze kyengezaako okukola nti ng'ogyeko associations zetuteeka mu gavumenti era neetuwa ensimbi omulimu gw'okuyimba guteekebweko protection ng'omusuubuzi bw'alina protection ku dduuka lye era bw'ogenda mu dduuka ly'omuntu n'ojjamu akabiriiti akutwala ku poliisi n'akusiba oba oli mubbi naye Simon Rock akola oluyimba amazima ga Katonda mu ggulu n'oba ng'oyita ku mbaga eri ekyannamukaaka zijanjaba gwe musawo abagole nga bazina akalulu to your surprise nawe nga taxi ekuyisaawo naye ng'oluyimba lwe luyingiza abaki abagole lijalufunyeeko abagole bali mu kusamba gawuni buli muntu ali okwo yeeyagalira okwo nga gwe yayimba oluyimba oli mu taxi tosobola na kwevuga ku mmotoka oli nakubira esiraga nti okimanyi nti omukyala gwe nnina namukwanira ku kayimbako oli omuweyandyawo omwoyo wuno wano oli omuweyandyawo omwoyo oli naafuna mukazi we nagaa ne bazaala n'abaana nga gwe yayimba oluyimba tolina wadde akuyita bebi tolina yadde so Mayanja tolina yadde akuyita bebi so Mayanja tugezaako okuteekawo omulanga guno nga tubeegayirira nga gavumenti nga nkubira twegayiridde nnyo Government of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, members of the Parliament, Speaker of the Parliament, judiciary, bannamateeka namwe muveeyo mutuyambe mukwano gwaffe Nobert Mao twakulaba wajja ku Federation kati eno y'ensonga gye njagala owulire era otegeerere eddala nti department gy'okulira ey'amateeka yeetukutte Nobert Mao amateeka ge galemesezza omuyimbi okweyagala, ge galemesezza owa firimu okweyagala, ge galemesezza munnakitono okweyagala, ge gatufudde b'amasiikini mu nsi yaffe so nga abantu abalala beeyagalira emirimu gyabwe, beeyagalira mu bitongole byabwe era balyoke tuwa omusolo n'okusinga abantu abalala bawa omusolo. Naye lwaki ffe ebyaffe tebiri protected? Lwaki abasolooza? To your surprise, radio zisasula abasolooza bulungi nnyo, zisasula ebibanda bisasula, abantu basasula. Oli najja n'ateekako chief mask najja n'akangakanga ow'ebbala n'amugyamu ekyebiri n'amugyamu ekyetaano n'akakadde, naye ng'omuntu nannyini bitone talina kyafunamu yadde. Kakati awo amateeka we galina okukwatira bano abasolooza naye nga tebatuusa ssente ya muki. Nawuli abemulugunyaawo UPRS yakuŋŋaanya omwaka guno omwaka guno nawuli asolowo be bawa $10,000 bo be beesalirawo gwe Simon Rock nga bw'olina akakooti kaako $2,000 katukuweeyo $6,000 omwaka mulamba ennyimba zo zezikoze okitegeera. So nze nteesa buteesa nga tuli mu kukungubaga, nga tuli mu kunakuwala olwa muyimbi munnaffe atuleseewo agenze ffenna gye tugenda okugenda, ffenna lyekkubo naye obuzibu buli nti bw'ogenda ogenda otya era oleka ki? Kyekituleese mu nkuba eno okwogerako naawe aliko emboozi muyugi. Owummule mirembe mukwano gw'abangi, owummule mirembe omuyimbi w'eggwanga, owummule mirembe Evelyn Lagu. Mukama asinzire ku birungi byonna by'okoledde ensi eno akuwe ejjana. Mukama asinzire ku birungi byonna by'okoze ng'okyali mulamu akuwe eggulu.
nkusabira ekitangaala ekyolubeerera mukwano kikwakire Evelyn Lagu otebenkere mirembe owumuloterere ate n'abaana bo balabe omukisa olw'omutima gw'omulungi balabe omukisa olw'emirimu gyemirungi bawangaale okukira wookomye bagaggawale basanyuke babeere bulungi. Nze Simon Rowe twagala kwebaza nga tumaliriza bannaffe abazubairi family babaddewo nnyo kuba byali akola nabo mu mizannyo ne firimu so babaddewo nnyo mukulu Serunkuuma abaddewo nnyo mu buli mbeera yonna kubanga tujjukira n'ekivulu ekyasazibwamu wano ekyali ku Muganzirwazza rooftop waggulu yali amuwadde waakolera n'olwokuba nti bafuna obutakkaanya yali eno waliwo ensonga y'amabanja awo ate bamutwala bannamulondo investments ne bajja ne balemesa ekivulu kye nga bagamba babanja biki ekitasobola kubaawo naye nga yali ataddemu amaanyi gonna okulaba nga kibeerawo Evelyn afune ssente so tubeebaza abazubayi family abakulembera omukulu Serunkuuma ne ttiimu yonna mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde okulwa Evelyn Lagu era nkakasa nti agenze mu mativu because olaba Simon tubeera ku mirimu gye batukozesa kitali gyaffe gye twekozesa naye gye batukozesa nti n'olwala ne batakuwuliza nako ne baba nti gundi mulwadde ne bawandika ku WhatsApp kufulamu yammwe bambi katumusabira awone naye nga tebaza okukulabako oba esaala tezituuka omala kukomawo obadde mulwadde ng'olabye ng'okitegeera olumu n'omala kufa nga tebakujjanjabye ne bajja ne zikeesi ezinyirira ne bajja n'amabugo mayitirivu nnyo naye Zubairi family babaddewo nnyo lwa Evelyn Lagu kakasa nti nagenza asiimye era abadde mu mativu. Waliwo n'abantu ssekinnoomu bambi abawaayo abantu ssekinnoomu nga mukwano gwange Kojja Kimbowa Kojja Kimbowa webale kubeererawo bayimbi webale nga balamu ne mu kaseera ak'okusoomooza bwe kati Kojja Kimbowa webale nnyo webalire ddala omutima omulungi gw'olaga abayimbi ne bannabitone n'abantu abalala ojjanjabya abantu era obasanyusizza amaka g'abantu gateredde nga Kojja Kimbowa gataddemu ekisumuluzo gataddemu omukono gakola webale nnyo webalire ddala tusaba Mukama Katonda omutima omulungi gw'olaga naye agukulage akuwangaaze ate akukuumire mu maaliyo. Tuweza kuongerezaako tugamba bugambe nti Evelyn Lagu wumula mirembe Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan sinkane omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772331424 oba ku 0706283210 email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannaffe aba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 67 obayita ku 0785 59737 bosobola okugenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze